Tuli Kibuli ku mikolo gy'okusaalira maama wa Omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu era katugenderewo emikolo gitandise. Tayagala kuba kulowoozesa bantu nti muntu munene bw'ati ebanga ti Hajjati atuuse n'ogenda okumulamusaako ng'olwaleero luno nga tumalako omwaka ku Munkuuka yagamba nnyo okujja ne namusa ku Ssaabasajja buli mwaka nga guggwaako. Ndowooza omwaka oguwedde Ssaabasajja lwataali mu Munkuuka naye ndowooza yajja yaliwo era n'ambuuza ebigambo ebisigenda kubabuulira ne byaŋŋamba olw'okuba Ssaabasajja teyaliiwo. Era ekyamazima mu mabaluwa ge twasooka okusindika eya Hajjati y'emu ku zaasooka nga tunaye ajja kubeerawo naye ebya Katonda waliwo abimanyi. Ssaba Ombuga tukwebaza okulabirira maama ebbanga lino lyonna myaka 79 mitono nnyo okujjako abali wano ab'emyaka 2 ab'emyaka 3 bo olaba nga 79 emyaka emingi naye bw'ositaka ogenda okulaba emyaka egyo si mingi ate kati abantu mu Uganda bawangaala ge mazima. Ab'ekyenda tubalina ab'emeka kale si mingi nnyo naye Mbuga tukwebaza okumulabirira ebbanga lino lyonna, tukwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa, tusaba Mukama abagumye ate ng'alamula Hajjati abeere wa kisa. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Toyanzenge olw'obubaka bwaffe obwetikidde okuva Embuga. Bannyabo ne bassebo mu kiseera kino njagala mukkirize mpite bannaasembera wali mukadde waffe akiikiridde gavumenti Oweekitiibwa Robina Nabbanja ajje atuuse obubaka bwa gavumenti mu nsonyi. Asigaleyo. Nawe gy'omanyi. Olemwa. Kairingu naye bannanga abaana mu comment section. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda maama waffe Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda maama waffe Nnaabagereka wa Buganda Sipiika w'Olukiiko muganda wange ow'oludda oluvuganya gavumenti si bwe yagambye ababaka ba Paalamenti bonna mikwano gyaffe n'abakungubazi bwenna mu bitiibwa byammwe ntuusa okusaasira okuva wa Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni antumye okuleeta obubaka bwe bwesaba mukkirize mbusome nga bwe buti. To the family of the late Badru Kakungulu and Uganda Kingdom, condolence message. It was with sadness that I received the news of the death of Hajjat Sarah Kakungulu, the wife
of the late Badru Kakungulu. On behalf of government and on my own behalf, the NRM party, I extend heartfelt sympathies to Omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu and the royal family of Uganda Kingdom for the loss of a dear mother and a grandmother. Her death is a blow not only to the royal family, but also to the entire Muslim community in Uganda and the Uganda Kingdom. I came to know the late Hajat Sarah Kakungulu as a supportive wife to my friend, the late Badru Kakungulu. Her husband was one of the Muslim leaders who was a sympathizer to our bush struggle. While we, the Bayekera, were in the bush fighting, we had the people of goodwill, like the late Badru Kakungulu, who was praying for us to emerge victorious. Therefore, I salute the family of the late Badru Kakungulu for this historical contribution. I want to commend Omulangira Kassim Nakibinge for consolidating unity and development among the Muslims. The NRM believes that religious and cultural leaders have the responsibility of mobilizing their followers to fight poverty and social backwardness. Finally, as we mourn the demise of Hajat Sarah Kakungulu, let us all also celebrate her contribution to her family, Buganda Kingdom, and Islam. May her soul rest in eternal peace. Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. I am come with a contribution of 20 million Uganda cedis. Oba Korentia. Thank you so much. tweyanziza Mama Nabanja olw'obubaka bw'otetikidde kusooka obw'ebigambo naye ate by'otwetikidde tweyanziza ekigenda okuddako mu kiseera kino tugenda kufuna okwogera kwa Supreme Mufti naye nga tannaba kujja kambanjulire Sheikh Muhammad ono Lunanuba atole ku salaamu. Omukulu w'olukiiko lw'abamashehe abakulu asuke naye atole ku salaamu. Njagala
okubanjulira Sheikh Mahadi Kakooza omumyuka owokubiri wa Supreme Mufti. Ajje atuyise obubaka bwa Supreme Mufti atasobodde kubeerawo olw'okuba yatambula. Bakadde baffe mwenna ba district card basanyukidde nnyo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mukama wange embuga yajja w'Obusiraamu mu Uganda. Mukama wange Omulangira Khalfan Oweekitiibwa Katikkiro wa Uganda, Prime Minister, Katikkiro wa Buganda, Maama Nnaabagereka, bya protocol sibimanyi nnyo munansonyiwa. Ssebo Mbuga jjajjaffe, twala omukisa guno olwa woofiisi ya Supreme Mufti ne ku lw'Abasiraamu bazzukulu bo aba Uganda yonna okutuusa eddoboozi ly'okubagiza kwaffe gy'oli. Si lwangu nnyo olunaku era muwulira enjogera yange si lwa bulwadde nti bwe buntuusizza ku kino, naye embeera gye tulimu ey'okuwerekera mukadde waffe. Tujjukira bulungi nti twali wano emyaka egiyise nga tuwerekera jjajjaffe omugenzi. Twasigala n'ekikubagizo ekya jjajjaffe oyo atulabiridde obulungi, atulabiridde wumma, nga Oweekitiibwa Katikkiro bw'agambye nti yatwala omulimu ogw'okulabirira bakadde baffe abaasigalawo okulira ennyumba eno. N'olwekyo tuba tetulina buvumu bwonna buguma nga tusiibula jjajjaffe. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza olw'obulamu bwamuwadde mu nsi muno ne byamusobozesezza okukola ebigasa umma n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Twongera okubagiza jjajjaffe n'Obuganda ne Uganda yonna okutwalira wamu, tusaba Katonda amusonyiwe ebyasoba ng'omuntu, abagumye era ssebo kwa ofiisi ya Supreme Mufti twongera okukakasa nti ebbanga lyonna tujja kuba naawe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala okweyanza obubaka bwa Supreme Mufti Sheikh Mahadi bwatuleetedde mu kiseera kino mu ngeri y'enjawulo. Tugenda kusembyayo n'agenda okwogera ku lwa famire ya Mbuga. Ssebo njagala okusaba n'obwomeefu mu buyinike buno ojje obeeko ebigambo by'ogamba abakungubazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Kati waffe Prime Minister, abakungu ab'Emmengo, Maama Nabagirika, Ssebo Supreme Mufti, abakungubazi baffe mwenna abasembedde wano, munzikirize balamuse n'ekiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kusooka okwebaza Mukama Katonda waffe asobosezza okusembera wano nga tuzze okuwerekera mukadde waffe Hajjati Sarah Kakungulu. Twebaza obulamu bw'amuwadde era ffe tuli basiimu nti Mungu eyamutuwa yamututte. Munzikirize neebaze buli muntu yenna alina kyakoze okulaba nti awaayo okulaba nti Hajjati Sarah Kakungulu ajjanjabibwa, Ssekinnoomu awamu n'ebitongole eby'enjawulo. Njagala n'okwebaza abasawo ababadde nga bajjanjaba maama waffe Hajjati Sarah Kakungulu, ab'ekibuli Muslim Hospital, baagala okubeebaza. Njagala okwebaza n'aba IHK, tubeebaza. Twagala n'okwebaza abasawo ab'e Nairobi, abali n'abava e Buyindi n'abali e Thailand. Lwaki njagadde okubeebaza nti maama waffe ono abadde n'ekirwadde ekimusumbuwa, omugongo gwali gumusumbuwa, tumutwala Nairobi Hospital, netuvaawo netugenda e Fortis Hospital mu Buyindi. Baamujjanjaba era nali omu ku abo abamuwerekerako. Bwe twavaayo e Buyindi ne wayitawo ebbanga si ddene, ne tuddayo ne bamutereeza n'amaaso. Bwe twava e Buyindi era ne tugendako ne Thailand, ne babeera nti baali bazzeemu mukolako ku mugongo. Akati bwe twabimaliriza ebyo ekkomawo wano e Uganda. Munzikirize mbabuulire nti ekirwadde ekyatutte mukadde waffe ono bakiyita autoimmune, naye nga tuli basanyufu nti Hajjati Mungu wamutwalidde abadde akyategeera, era nze nasembye okwogera naye olunaku olwokutaano, era ne mubuuza nti kiki ennyinza okukukolera, nangamba nsaba munsabireyo. Kati message eyo yensaba buli ali wano abeere nga asabira Hajjati Sarah Kakungulu. Nga mmaliriza, njagala kwongera kwebaza naddala mukadde waffe Prince Kasim nti emirimu egyo gyonna gye tubadde tutambula ne Hajjati malwaliro ag'enjawulo abadde ng'akwata mu nsawo ze era n'atuwa ne support okulaba nti omukadde oyo abeera bulungi. Nga famire tuli basiimu era okujja kwammwe wano ffe kituwadde essanyu nti nno Hajjati agenze mu kitiibwa era tusaba Katonda amulamuze ekisa. Mwebale nnyo okumpuliriza. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nga babateekateeka
wa ejeneza Haji Sarah wegenda okubeera Pozi bansabye bategeeze bwe tugenda okuziika. Ekyalo bakiyita Namasumbi. Oba ogende Namasumbi okwata Gayaza Road n'ovuga paka e Nakasajja. Okuva e Nakasajja okutuuka e Namasumbi ziri kilometers 7. Inshallah tujja muziika essaawa 8 ez'emisana. Okay, ako nako bwekadde mukategedde 2 PM inshallah tujja kubanga omuziika. Mwebale nnyo, mwebale ddala. tweyanziza Mulangira Khalfan badde mbategeeza ekiddako okusaalira Haji Sarah naye nga njagala okubategeeza bwe tunaamala tujja kulinda maiti Haji Sarah esooke efulume wano, then naffe oluvannyuma tujja kuvaako mabega olulyo w'abakulu nga bwe bazze nga tusooka na Prime Minister tugambe maiti Haji Sarah yakubeera wano tusobole okumusaala. Njagala okusaba bashehe bakole enteekateeka zisobole okuleka bakadde baffe abo mu bifo byabwe, ffe tugenda mu maaso n'okusaalira bakadde baffe. Bakadde baffe abali mu butebe musobola okusigalawo njagala okusaba Sheikh akulira Sheikh Runanoba ajje akulembere salati janaza ya Haji Sarah.
استووا تراصوا يرحمني ويرحمكم الله. وتنزي إني زموي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إلهنا وسيدنا هذه الأمانة نزلت بكل منزول كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده اللهم في قبرها لا تبعد عن الدنيا اللهم tweyanziza mukadde waffe Sheikh Nanlwa nja kubasagala tusigale nga tuyimiridde wekkubo mukadde waffe bayiseewo janaza Hajjati Saala n'oluvannyuma tujja kuva mu kifo kino mu reverse oluvannyuma lwa janaza Hajjati Saala tugenda kuzzaako mukadde waffe Prime Minister wa Uganda. Oluvannyuma lwa Prime Minister tugenda kuzzaako maama waffe n'abagereka wa Buganda with the heart and pledge. N'oluvannyuma tuzzeeko abalangira n'oluvannyuma tujja kufa wano abakulu abo bamaze okugenda tusobole okubawa ekkubo okubeera nga bayitawo bannange mbasaba abakulu mbawe ekkubo tusigale we tuli
tusigale batuli tusobole okuva wano mu oda nga gye twalambise mu kiseera kino tulidde abagenyi abakulu mugumiikirizeeko mugumiikirizeeko akyawuzaako bamulekwa Honorable Prime Minister Nabanja tweyanzeege abakulu abalala kadde waffe ne bakadde baffe abalangira bayitawo banaye abalala mugira mulindako okujja okutuusa nga tumaze okukola ekkubo mugumiikirizeeko bamulekwa bajje mugumiikirizeeko ffe be baba balekawo mbuga nga kitalo gende mpola mpola gende mpola gende mpola mpola abagala tusobola okugenda okuyamba
Yangu. Yes, abalindi abatwala amasikiriza mberekereza yakuba tukomawo. Kale yoyo omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku mukolo olwaleero ogw'okusabira maama w'omulangira Kassim Nakibinge yavudde mu bulamu obw'ensi ekitalo nnyo kitalo ddala ekya maama era nga emikolo bwe guwadde bwe guwedde twongere okusabira maama Mukama muleke emirembe n'ekitangaala ekibeera kimwakire maama tubenkire mirembe. Amiina.